Okay, mbanirizaako bakyali bange mwenna abekumidde ku PBS TV. Njagala okuba kulisa Valentine. Abafunye ebimuli tusanyukira wamu nammwe abatafunye omukisa gusobola okubeerawo Valentine ejja n'olabika ng'ate ofuna. Yenze Jona Haken nziguse Entertainment Lounge enkola ne munnange Amudenja atasobodde kubeera ng'ate waali. Wabula eno gye bayita Entertainment Lounge Valentine Edition tugenda kubeera nga tusimbulirawo embalaasi nga tukutuusaako amawulire agafa mu entertainment sector. Kakati muganda wange waliwo verbal war eri ku mikutu gya social media ng'eno nno eri wakati wa mwana mulenzi King Saha omusajja w'ennakawuka ali wamu ne mwana we Makindi eriri Puzzle. Bano nno bali mu lutalo olw'obutalima kambugo olw'ensonga nti balina obutakwatagana wakati w'ebibiina ebyenjawulo nga era bwe muzze mu bigoberera mpola mpola. King Saha yaguddewo olutalo ne Lily Puzzle. Mu kwogera Lily Puzzle ye yagambye mbu simanya King Saha is smelling and can't be our leader. Kyesisuubira nti kituufu wabula King Saha teyayagadde nnyo kulabika ng'ate wa Lily Puzzle level kiyinza okubeera nti nga ayinza okuba alowooza nti oba ali wagguluko waani wa Lily Puzzle kye tutamanyi wabula yagezezzaako okulaba nga akkakkanya olutalo luno bwe yagenze ku mukutu gwe gwa social media mu kwanukula Lily Puzzle. King Saha yagambye Lily Puzzle ngenda kukwasa kabako nga bwomanyi Lily Puzzle y'omu ku basajja abatanywa kambugu era bw'oba oscrollinga TikTok n'olaba videos ekizibu nnyo okuziyitako olw'ensonga nti ye ayogera ekikumuli ku mutima. Y'omu ku basajja be tulina abali outspoken nga yayogera ekintu nga bw'akiraba. Yagamba Lily Puzzle yakubyemu mwana mulenzi King Saha oluyimba lwe yatuumye eddalu ezzoole nga era n'ateekamu Vixen eyabadde efaananyirizaamu King Saha. Kino nno simanyi ekigenda kukola naye Lily Puzzle bw'ogerageranya n'ennyimba ze endala nze ndowooza nnyo nti yayimbidde ddala bulungi bwe tuvaako ku sayidi eyo oluyimba luno. Nze ndowooza abayimbi bano gye bakoma okutandikawo entalo tomanya balabika gye bakoma n'okufuna ebigambo eby'okuyimbako ebirungi. Lily Puzzle yawadde message eyakabi mu luyimba luno wadde nga yabadde atakinga naye nsuubira yabadde yakabi. So tetumanyi lutalo luno gye lugenda kuggwera kubanga ne Kabako yasazeewo okulabika nga ate alw'embuleesinga naye ng'era bw'omanyi nti omuggo guba gwa natema teguba gwa nalonda. Tesuubira nti King Saha agenda kubeera ng'ate ava mu lutalo luno wabula nga tuvuddeko awo so ng'ate mwana bwana principal nono nga ye president w'ekibiina ekya National Unity Platform emabegako awo zadde ennaku z'omwezi 13 yadde ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 43. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi wabula omulundi guno principal yasazeewo amazaalibwa ago okulabika ng'ate agatwala mu egundirwa yagenze ku Nkozi Hospital nono gye yazaalibwa okulabika nga ate agaba n'amazaalibwa ge n'abamu ku bazadde abazaalidde mu Nkozi Hospital abaana abazaaliddwa ku lunaku lwe lumu naye n'abo abazadde abazaalidde ku lunaku lwe lumu olwo lwe yazaalibwako. Enono gye yazaalibwa era yagezezzaako okulabika nga ate yeebaza abakulu abakulembera eddwaliro lya Nkozi Hospital n'ebintu ebyo. So tukwagaliza amazaalibwa amalungi principal. Bwe tugendako mu mawulire amalala Greenhead Official yabadde ayinayo ekivvulu ng'ennaku z'omwezi 15 that is after Valentine kyabadde ku Cricket Oval Lugogo wabula olw'embeera etali emu yasazeewo okulabika ng'ate akisazaamu. Kyensuubira nti yakoze great move olw'ensonga nti yagezezzaako okustadinga embeera n'akiraba nga kyalina okukola kimu kulabika ng'ate akansolinga sheeno yabadde eri mmaanyi kuba yabadde ebulayo ennaku mbale bubazi erabike ng'ate etuuka naye ndowooza balabise ng'ate nga bamaze okwekkaanya embeera ne batuuka ku nziriziganya ne basalawo okulabika ng'ate sho bagiggyayo era bagisazizzaamu tegenda kubeerayo. Kino nno kirabika nga kigenda mukolera bulungi kubanga sisuubira nti yadde agenda kujjuza Lugogo eno osinziira audience nga bweyimiridde ennaku zino ndowooza yakoze great move. So ketusooke tubummulemu katono nnyo tukomewo n'amawulire amalala ag'akabi. Gulanga bwe wangula ne Superdell
Kenda bugenzi ku kibanja kye kya Google onyigemu Superdale. Bulambalamba ojja kulabya bitundibwa omuli TV, woofer, smartphone ez'omulembe saako n'ebintu ebirala. Wano olondeko kye wandyagadde okwetuusaako okitekeko ensimbi osobola okubeera munnamukisa okukiwangulira ne Superdale. Superdale. Buy, bid and win. Okay, so nkukulisaayo mu kuwummulamu okwo eno gye bayita entertainment lounge tuli beetondera. Yenze Jonah Haken kyaliwo okulabika nga ate nku updates mu entertainment sector. Weewaawo kale Alien Skin emabega kaawo yatuziza press conference ya concert ye egenda okubeera ku Cricket Ovojjukira concert eno yali erina kubeera wali ku yalina kubeera ku Africana ya so Nobert Events yazemu na stipulating a date jukira sheno bagirangidde akaseera katono nnyo egenda kubeera ngenda kuzomezi either 22 awo mu 2 awo egenda kubeera yawo erugogo ku Cricket Oval. So tumwagaliza birungi naye mu kwogera mu press conference Alien Skin yagambye nti bannamawulire abalina tendency okulabika nga ate tebasasula show z'abayimbi nti bannamawulire bantu nabo nga abantu abalala, so balina okulabika nga ate basasula sente okuyingira show ye. Kino nno yakifudde etteeka okitegeera tumanyi oba Nobert nga omutegesi ye akirowoozaako ki, naye kyemmanyi nti naye alabika akwataganira wamu n'omuyimbi we bannamawulire omulundi guno bagenda kubeera nga ate basasula show. Munnange nga bwe twali twabagambako nti kalulu k'obwaka nti tosobola kwogera like ku music n'otateekamu politics n'akalulu ka omubaka akiikirira Kawempe y'omumambuka agenda okudda mu bigere by'omubaka eyali omubaka wa Kawempe Segirinya eyafa kagendera ddala mu maaso. So ne ku mulundi guno Khalifa Aganaga akyalimu mu race era yavuddeyo n'awande omuliro ng'agamba nti jukira Nuupu yagenze newa Council Nalukoola okubeera abakwatira kaadi ku kalulu kano. So Khalifa Aganaga yavuddeyo n'agamba nti Kawempe North belonging to the youth okitegeera era n'agattako n'agamba Nalukoola is too old for the position ng'alinga ayagala okulabika nga ate agamba bannayuganda mumuteekemu obwesige. Tujja kubeera tukuwa update kubanga still politics ono ya emerginga mu music industry era twagala tukubuulire biki ebifa ku Khalifa Aganaga anaagwa anaawangula tugenda kubeera nga tubikutegeeza. Twabadde tuli awo Eddie Kenzo n'agamba nti ndowooza abayimbi ye nawa statement ye n'agamba nti abayimbi okugenda mu politics ekisinze okubavuga bwe bwavu okitegeera. Kenzo yagambye nti yagezezaako okulabika nga ate akirambulula n'agamba nti financial struggles okitegeera as it's the major driving factor era esobodde okulabika nga ate era eyingiza abayimbi mu politics okitegeera. So tetumanyi nsonga eno wabula tujja kubeera tukugamba ekituufu ekinaabeerawo okitegeera. So Eddie Kenzo bw'atyo bwe yagambye wabula njagala okwongera okutegeeza nti show eno eri proudly sponsored by one of aba Steady Fast company abasangibwa Wakiso mu Buwaate. Bano nno nga bakola ebirungo bya chai omuli hane jinga bakola ka coffee akawoomu gwe n'olabika nga ate okanyumira ogenda kubeera nga ate obakyalirako Wakiso mu Buwaate olabike nga ate gwe munnange owuliredde kende ku kachai. Sigenda kubeera nga ate nsukkawo wano ebadde entertainment lounge tuli beetondera Valentine edition. Jonah Haken ge gabadde amannya gange. Tujja kubeera nga tukomawo ne mo updates nga bwe zinaabeera. Tugenda kubeera nga tukuwa kasavu kanyama. Stay blessed.